Buterefu program Omunnyo Ku Makya tukwaniriza natere nkyalero lunaku lwa kusatu enaku somwezi 5 omwezi ogw'ekumi omwaka 2022 nkwaniriza munaffe ali ku Soul TV anti ffe Munnyo kadde kabeera kakubaganya birowoozo ku nsonga eziriwo ezigenda maaso mu ggwanga Uganda n'okwongera okwekkaanya ebiriwo kati tusasidde nnyo abafunye ebizibu bafunye mitawaana egy'enjawulo era ne tusanyukira abo abafunye ebirungi erudde eyo. Tumanyi nti akaseera sikangu, ebyenfuna si birungi erudde eri ekirwadde ekya Ebola n'ebirala bwe bityo, naye tuli wano okubaganya ebirowoozo ku kiriwo kati olwaleero nga eggwanga lyetegekera ameefuga ag'omulundi ogwa 60th 60th Independence Anniversary. Mu studios enkyaleero tuli ne Honorable Godfrey Kiwanda Suubi yamyuka ssentebe owa NRM kulwa ekitundu kino ekya Buganda Region. Honorable nja kusaba osooka obuuza abatulaba then twanjula omulamwa gwaffe enkyaleero. Abatulaba ku Munnyo Ku Makya mbalamusizza nga bategeezezza nze Kiwanda Godfrey Suubi, Vice Chairman wa National Resistance Movement mu Central Region. Njagala okwebaza Katonda olw'okutukuuma okuba twali wano ate nakati nammwe njabasaasirako abafunye obuzibu obw'enjawulo abafiiriddwa abamu mbaziikiddeko abalala mbaweereza mboga abalala abalala sitegedde naye mmanyi nti waliwo obuzibu bwemuyisemu obw'enjawulo. Nsaba Katonda abagumye aye nammwe abafunye ebirungi nsaba Katonda tubikozese bulungi okuba nti tusobola okuzimba eggwanga lyaffe okulyongerako oba olyawo ettofaali. Enkuba tutawanyiza nnyo ffe bannakyalo mu kibuga ndaba ng'etonnya ne mu kyalo tennaba nnungi nnyo kuba okuva olunaku lw'eggulo mu kibuga wano ndaba efuudde emba ate mu kyalo ebyali bisinga nkubya amasimu ng'enkuba tennamatiza bulungi. Twongera okusaba Katonda atuyambe enkuba etonnye ebimera bye tulisinze ate bisobole okukula. Ennaku z'omwezi nga 8 tulina bulungi bwansidde mu abinabitete bba tugenda kubeera ffenna okukola waliwo okuva bamwami balamba okuva ku ssomero lya Harriet Nabwetema okukkirira awo si walungi nnyo. Tugenda kubeerawo mu bulungi bwansi nga naffe twegattiramu n'omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka ennaku z'omwezi nga 8 okubanga tulina bulungi bwansi nga 9 ndinamu ab'ekiyoogaanyi tulina emikolo egy'enjawulo ne bannabulera awamu ne bannakikandwa ate era manyi nti tulina luteeseteese kyetuyita financial literacy tuteeseteese omusomo gw'ebyensimbi ogujja okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 17 ekikandwa 18 ekalangaalo ate 19 tujja kubeera bolera. Mbasaba mwenna abali mu bibiina ebyokwekulaakulanya twasabye buli kibiina kituweereza abantu 3 bokka si mwenna bannakibiina ne just 3 people ku buli kibiina oweereza chairperson waba waali ajja n'omuwandiisi n'omuwanika oba abantu bonna 3 basobola okukiikirira ekibiina ekyo. Buli kibiina kiwandiikiddwa ebbaluwa, ekibiina ekitawandiikiddwa bbaluwa toweereza bantu kubanga obajja kubanga tebali mu nteekateeka gye twasabye. Basabo ne bannyabo mbaagaliza okuliza obulungi ate n'okugenda mu maaso n'okugoberera mbeebaza okuba nti mwekuumira bulijjo ku Munnyo Ku Makya. Thank you. Ntegeeka ya kisoboka? Enteeka ya kisoboka. Mu nteeka ya kisoboka tulina emiramu 3 gye tugoberera. Tugoberera omulamwa gwe tuyita ebbeeyi y'ebirime gye tuyita high price. Bwe tubanga abantu bagenda kukola tubakubiriza nnyo kulima ekiriko ebbeeyi obutamala galima. Ekyokubiri tubakubiriza nnyo okuba nti buli waba osiga tunulira ngenda kujjamu kyenkana kyo in terms of productivity. Ekibalo productivity and quality and quantity. Then nokusaba omuntu nti kikyogenda okukola so tutambulira ku passatu production, productivity and price. So kati mu ebyo twafunye bannamukago abasobola otuyambako. Omuntu asobola ate okufuna ebigimusa, asobola ate okufuna ensigo ennungi, asobola ate okuyambibwako. So kati tugenda kubayita bonna abantu baffe abo kubanga tubasomesa kubanga Apollo bw'oba oyagala okuyigiriza abantu kye bayita commercial agriculture, you must also teach them how to handle money. Oh, yeah. Why you cannot go into commercial culture kugira ngo omanye okukwata ssente because you expect money. You expect money. Ne ssente z'okozesa zennyini. Omuntu akyasobola Apollo okusimba kasooli gwe twasimbanga. Omuntu yasimbanga walimanga kasooli n'ojjako emino n'ogiteeka waggulu ku kibanyi oba yes mu kifugi waggulu awo bayitangawo ne gikala kati ekiseera bwe yatuukanga ekiseera n'omusiga. Kati productivity gye twetaaga
Apollo omuntu yeetaaga okufuna ensigo engule kati ensigo eri musingi omutwalo gumu nga mu 1000 mitwalo gumu 2000 buli kiro kitegeeza eka yeetaaga emitwalo 10 egy'ensigo yeetaaga okukabala bwabanga yeetaaga tractor tegena mitwalo 2 emitwalo 3 abamu bapangisa we balimire emitwalo 10-15 giyingidde emitwalo 4 yeetaaga okusimba kasooli ono waa okusimba kasooli ekyokulabirako nga yeetaaga kasooli ate yeetaaga ekigimusa tulina ekigimusa kye tusimbira kubayita green palace kyosookayo wansi n'oyiwako ettaka n'oteekako ensigo okuba nti ensigo yeevaayo nga kitegeerekeka kigula emitwalo 25 bugata gali ano zifuuse emitwalo 55 okutema obunnya bwobanga oyagala okuba nti nno osobola okuweza kiro 10 mu eka olina okubanga obunnya otemedde ku line bakutemera kumpi emitwalo 10-15 okutemera eka obulungi ebinnya ebyo ekyo giyingidde emitwalo kumpi 8 bw'ovaawo weetaaga okufuuyirako eddagala ly'akasaanyi obusaanyi kati butandise nnyo okugenda kasooli waffe bwatuuka wano nga mu magulu wano amewamuzi weetaaga okufuna eddagala eribufuuyira emitwalo maybe ng'emitwalo 2 okufuuyira eka weetaaga okukoola ennaku zino abantu tebakyakozesa nkumbi tulina eddagala lye bayita selective herbicide kati kasooli tumukozesa eddagala bayita maguguma likolebwa bahanguzu bw'ofuuyiramu mu kasooli omuddo gwe guvaamu kasooli nasigala ng'agenda mu maaso lwaki nti omuntu wabanga alima eka 4 Apollo bw'atandika okulima bw'ati ng'akoola agenda okutuuka kasooli gy'akoma nga yafa dda ate agenda okutuuka eri gy'akoma ng'eno gye yatandikira n'ate omuddo gwakomawo ate wano nga wabanga akozesa ekyo kitegeeza nti yeetaaga olunaku lumu babbiri okuba nti omuddo gukiriyalinze bw'amala aliko gwena ng'ate atemera okuba nga azzaako ettaka kasooli so ogenda okwejjuukiza nga minimum omuntu yeetaaga 1 million shillings okulima 1 acre of maize. 1 acre? Yes, you need a million shillings okulima eka ya kasooli oyo nno omuntu gwe tusuubira okuba nti ali wakati w'ensawo 15 wa 2 zasobola okufuna mu kasooli from 1 acre. That is high productivity. Kyova tukubiriza nnyo abantu okuba nti okozese ensigo ennungi olina ebigimusa olimye mu budde okoze ebyo byonna kati obanga okoze ebyo then you are going to achieve the 3 P's. You are going to achieve high production, you are going to achieve high productivity, ate okuba asimbira mu kiseera ojja kusanga n'akatale kati okukola ebyo byonna omuntu yeetaaga capital Apollo. So that means nti bino betwogerako nti we need to support people into commercial agriculture, then we must connect these people abalimi to the commercial entities, commercial banks, abantu abasobola bawa sente, cultural loans. Kati walaba banka nga Equity Bank. Equity Bank ewa abantu sente ne muga ntukuwadde sente bw'onoomala okukungula otusasula omulundi gumu. So bakuwa sente waga tukuwadde sente abantu babimanyi ebyo. Anti kati ebyo twagala okubasomesa. Yes, kikulu nnyo kya Apollo. Omuntu amanye nti bagenze kuba manelenda. These are cultural loans. They are even government funds. Sente zino za government. They're even insured. Agricultural loans? Yes, agricultural loans. Nti omuntu waba alima ennyaanya omuzira ne guzikuba ebbanja balisazaamu. Yes, because these are zino sente ziri za government yazikwasa commercial banks okwola abalimi ate ku rate eya wansi niyo omulimi aleka sente zibawulira maybe nagenda manelenda n'amuwa akakadde n'amugaba buli mwezi ojja kuteeka emitwalo 10. Omulimi tosobola kuba akasooli wa myezi 6. Kitegeeza nti onoogenda okumalako emyezi 6 akakadde akajja kuba kazadde emitwalo 6. Oba weewoledde sente ku 120%, you cannot break even. Kati kibitegeeza nti abantu bano we need to expose them ku muntu asobola okubayamba. If we want, bino betwogerako nti we want commercial farmers, you can only go into commercial farming when you are connected with the commercial, abantu abali commercial. So now tulina omusomo gw'empise tuyita financial literacy. Omuntu okumanya bwe mba nfunye sente zino, one, abantu balina n'okugenda mu kira kibayita tukiyita contract farming. Yakatugenda kubagatta n'abali nabano ngenda kutwala Mandela ono wa grain millers. Yes, aba grain millers batandika okumanya nti bwe ngenda mu kyalo kino oba ngenda mu gombola y'ekikandwa oba eyeebolera oba ey'ekikakalo oba yonna oba Masaka abakubi ba kasooli. Njagala kasooli mujja kunnimira kasooli nja kubagula singi 1,300 oba singi 400. Nenyina bino wammanga nja kubawa ensigo, nja kubawa ebigimusa, nja kubawa ddagala, njakwa kino tubwebanga bimaze eka nga nkwadde ebintu bya mitwalo 7 gwe bojjamu obukadde 2 kitegeeza jjako emitwalo gyange 7
otandike season endala nga toyina bbanja kati unless nga tukoze ebyo abantu bajja kusigala nga kasoli lwokuba ayagala okusanga ebbeeyi ayagala amufuuyireko eddagala kubanga ayagala asange nga ebbeeyi tennagwa so kati naye bantu babirimira mu akaluki ng'ali mu contract farming watuukidde kimanyamanya nti kasooli namusimba mugwa already market weeri so ekyo kyekisobola okuyamba abantu baffe mukulu talina kikupapiriza kiwetaaga kiri kimu kyokka kulabirira kintu kyo gyemu kingi kwa bulijjo okuma okugjamu ekingi for example bw'obanga ofunye ekkiro 20,000 mu eka natuuka kapchora bali mu kiro 25,000 ebitundu ebitwetoolodde like Kitale Kenya bali mu kiro 2.5 tons that means zensawa 25 capture n'ebitundu ebirinanye Kitale Kenya our border with Kenya because balina akatundu katono ke balima mu Kenya tebalina ttaka lingi nnyo lye balimako so awantu atono balima bateekamu manyi machovola ba Ruto mu campaign yateekamu nyaba ayogera ku fertilizers ayogera ku ibijimusa ayogera kuba yakimanyi unless we increase our productivity olwokuba nti ettaka lyaffe Apollo lyeyongedde okuba ettono ati tulakola nti ettaka eryo ettono lye tulina kati omuntu balina okuba nga balina kye tuyita ekibayamba okujjamu ekinene kubanga biri ebanja bye twalina nga eka 10 eka 15 tetukyabirina omuntu olina eka emu olina eka 2 so kitegeeza nti eka ezentono z'osigazza olina ozikolamu so kyova olaba kisoboka tuconcentratinga ku ezo pasatu production kikyoba okola productivity ojjamu kyenkanaki price otunda otya. Well, ndoza bubaka bwa mugaso nnyo atulaba ku Soul TV era okusingira ddala mu kaseera kano ng'enkuba etonya mu bitundu eby'enjawulo eby'eggwanga Uganda bw'owuliriza ebigambo bya Honorable Godfrey Kiwanda ndoza oteeka kubanga ojja kwanga obifunamu mu kaseera akatono akatali kewala. Tweyanza nnyo Honorable Godfrey Kiwanda Subi katwogere ku by'obufuzi ebiri mu ggwanga Uganda eri okuva mu Parliament ensonga za EALA Akalulu ka EALA mukwano gwaffe Harold Kaija olwaleero tasobodde kujja olw'okubeera nti yantegezeza nti obulamu si bulungi nnyo obulamu naye tumuyozaayoza nti yasobola okumalako obulungi akalulu ako akataali kangu wadde tebyagenda bulungi. Akalulu ka EALA first of all njagala okukulisa muganda we Kaija n'abalala bonna abeeketamu ketamu abantu 28 kayina ebintu bisatu ebikulu ennyo ekisooka akalawo kayina okuggwa nga kabalansinze gender ng'ekitono nnyo abaami oba abakyala bali babeera nga abalala bali mukaaga you have the minimum of 30% of the other gender kirimuteeka kati I want to congratulate Uganda kati bo balina abakyala bana balina Mongin balina Kadogo balina Mary Mujenyi ne Akoro so out of 9 kuliko abaami 5 that is more than 30% but ante China close to 50 of course close to 50% so I want to congratulate you of course it's like almost 50-50 okuba kulisa abantu abali mu kalulu kano of course waliwo ebintu abagamba ebintu ebirumira bibadde boogerako ekisooka Kaija ali unlucky mu katono nti the opposition fraternity gyeyali kukozesanga backbone yava mu byokulonda of course yes NUP yavaamu abantu 6 kubanga abantu 6 bebavaamu oba balonda mu kuyitaayita eyo because ng'ogyeko aba NUP abategeereka nti nno bano ba NUP waliwo abantu abakkiriza mu kigambo kya owekitiibwa Bobi Wine aga nti yabagaanye okulonda even when nga babibiina birala abamu ba DP abalala nga ba FDC but as a leading opposition person baliwo abamukkiririzamu kugamba ekigambo ekyo kiteekwa okuba kyadinayinga nnyo akalulu ka opposition and the opposition was the backbone for Kaija kakati ekyali mu kalulu kano twalina mwina okupanisa nti baita shades of opinion so si mu kugenda bugenzi ekirala ekoko ekye ng'ogyeko kakakwakulizaako kakyukako ku kali kalibe mba temuwezeza 30% of the other gender akalulu ako bakasazaamu kugenda ku representation not just participation naye ate mu kubalansinga shades of opinion eziri mu house kyo kiri ku participation kwenyigiramu
ndako honorable tegeza nti result eyinza okuba ya determiningibwa kyoyogeddeko ekyokwagala okubalansinga agenda this partly twali tuna option okujjako okulonda ng'omuntu gwa independent bwe twali tuna okulonda alina kuba mukyala ekyo kyali number 1 kubanga jjukira nti NRM yaleeresa abakyala babiri ku bana ku bataano ku mukaaga gwe yaleeta kitegeeza twali tunoonyayo omukyala omulala omu okweza 30% omukubo yalina okuyitamu jjukira ku kifo ekyo kwaliko n'omulamu kwaliko ba independent balinga ba 8 ba 9 bali bangi including mami agaba I think came number 10 kakati ekibalo ekyali Apollo ng'omukaaga gumaze okuyitamu ogwa NRM twalina okufuna aba-opposition babiri mu kibalo politically ng'ekyo kitu tekinatteeka we kiwandiikiddwa naye okuba nti mu region tetulabikanga abalowooza nti twavaabidde buli kintu kyonna matches NRM ina numbers mu house neera bwe kirowoozebwa ne mu kiseera kino kyennyini kirowoozebwa nti mwe bannakibiina kya NRM yes twavaabiira kati of course bano bali independent from mukaaga gwaffe ogwa party bwera bunaku gubera mukaaga ekyo twakitamininga because of the numerical strength gitulina mu house kwe kwava omukaaga ekibalo ekyo naye tugane tufuneyo ababiri nga opposition kyovala abantu opoka n'embidde babaddeyo buli babaddeyo independent omu alina kawuki omulundi guno omuyeka kati ku mulundi guno yagenze omu ate nga naye yagendedde ku kagwa katono kati ekitutegeeza nzolo kyenjagala okugamba nakyogerako wano nga tuli ku program tulina okusala amagezi nga Uganda okulaba nti tusobodde tutya okubalansinga ekyo obuteerabisa bubi mu region era mwalabisa edda bubi aba NRM ne Uganda obuteerabisa bubi mu region of course botuuka nga pate nga chama cha mapinduzi ya Tanzania ereeta opposition omunana guba gwa chama cha mapinduzi okusinza ku numerical strength yayo jerina mu parliament kubanga yo there are only two shades of opinion yo zemanyi tekiriza mu independent naye wano mu parliament bali ebibiina 27 ebibiina 27 Apollo naye okusinziira ku interpretation gye twakola ebibiina byonna ebyajjanga bwe bijjanga biri mu opposition byo tugitwanga opposition shade of opinion bonna mubagattalu yes kuba ne leader omu Mathias Mpuuga si leader wa NUP mu house waba leader of opposition parties really so, yes naye bibiina byonna buli kimu kirina ideology yakyo kirina kwekitambulira but a shade of opinion bw'okigenderako it's like nti ne ba independent kuba mu parliament n'aba independent abagenda mu 65 independence ba independents nedda banjiko by independence bali bachenda musanvu somewhere there okay banjiko kakati bwe kiba bwe kitu bwe yagala okugendera ku ekyo kya shade of opinion ti buli muntu every member wa independent in a different shade of opinion yes because independents are even independent from each other no but they have their own independence kubanga mu parliament mu setting ya parliament yaffe ebiwaye ebimanyikiddwa bulungi era ne babasengeka ebibiina ebyenjawulo osanga DP PPP n'ekirala NUP then nosanga independence ye setup anti setup eyo tujogera bwe tuti so ba independence bona tosobola ngate kubatematema mbona babagatta wamu first of all ekyo kikyamu kubanga omuntu wajjira nga independent Apollo tuyinza okubanga tuli mu constituency emu gwe newe simanga independent nga independent that means we are independent from each other endowooza yo ate tosobola kusanga ba NRM babiri oba DP babiri nga besimbye ku kifo kimu so that means nti tukachengezaako okugamba nti lwaki twalowooza interpretation nti opposition tugitwalinga shade of opinion kubanga opposition musalawo mugiwe entebe mu yokka bwe biri ku mulundi gwe of course mu arrangement zaali zina kuba biri nekyo kiba mu understanding tekinawe kiri wawandiike kino kyava mu kibiina kya NRM mwe wammwe mu meeting zammwe ne musalawo nti opposition kati mulundi guno tugiweyo entebe mu
problem ekiriko nti match as erenziuza enzikiriziganya muba nayo but you have to subject these people into a vote. It is okay. Katokwa oba subjectinga Akalulu. Akalulu ako kabera ni sachi we kabera kamanya 28. Katamanya 28 Apple member parliament. Nokutikingako ko mwenda. Apple ayinza okusalawo omwenda gwonna na picking nga bonna ba independent. Yeah, true. That is true. Batuuka okubala. Babala batandika okubala erinnya Kiwanda Apple yakugulugo negwe nagolako buli gye bakaluke bakubalako ng'ogatta abaku kata basinga ku 28 abasinga okufuna obulo buli high beba omwenda waliwo consensus honorable kuba tukyanguyeko tugende ku kirala waliwo consensus mu kibiina kyamwe kya NRM kuba kyekina numbers kyekisobola okudetermining ebisinga waliwo consensus one ku affirmative action y'abakyala nti ku muntu ekyo kiri ndo nti eyo yaliyo consensus ekyo kirina muteeka Akalulu kano yaliyo consensus nti muno twongereko bakyala kuba luli no kati beyongeddeko naye okweyongerako kwabwe tekwaze mu design yaffe era kyovola ngena nengamba temwakikanyako no. Okay. Ekyokubiri waliwo consensus nti ku mulundi guno opposition wagenda omuyeka. No. So how did it come? The voters. The voters abalonzi. Fe endowooza ekyongedde kulabisamu abayinaale muvaabidde buleka mukona. No. Anti kati yes tuyinza okuba ne at the end of the day. Kuba bagamba nti n'aba independents nabo balina kadi za NRM already abagenzi. They are NRM members. Yeah, of course omuntu avadde mu kibiina. Of course twetaaga n'okuteeka yetteeka by the way. Bomachali they are still members of NRM. Tulina okuteeka. Ekintu ekyo kibala kikyatunyigiriza ne mu constituencies. When should somebody become an independent? Because omuntu abanga kati olwaleero asobola okutambula wano ng'omulabo olwaleero independent. No, munnakibiina n'agenda okudda enkya nga independent. Enkeera era nakomawo ate nga wakibiina kubanga kati tulina okuteeka etteeka because osanga abantu kyekyekyese ne confusion fe wano nga mu Buganda twafiirwa constituencies 20 because of such omuntu yesimbangawo mu primaries olwagwanga najja naregisteringa nga independent Kenya tekiriyo Kenya osobola okuba independent but who is an independent that one is described mu mateeka gaabwe oyina okubeera independent nga mu myezi 5 emabega you've never participated in any political party related activity. Kitegeeza teri muntu asobola participating mu primaries anava mu primaries najjanga independent kati wano waffe wakyaliwo akavuyo akandi we must put a law naye abaka ba parliament bunyizi novayo kibiina kiyina kyekikoze kitakusanyusiza enkeera nolangira ogandi independent ate abalina okukyusa kino ekizibu ffe babaka ate ababaka bennyini bebati okuba ba victim kwaga nti why tomanya bino ebibeera mu bumyufu bwaffe nyinza okuba ngenze mu kamyufu ka nuupu ne bankuba nyinza okuba ngenze mu kaddipi ne bankuba ate ng'abantu banjagala soga nti bwe tunaakiteeka ekyo kijja kutukuba kyova olaba etteeka eyo likyaganya okuyita but we must have a law who should be an independent. So okiriza nti Akalulu ebyavudde mu kalulu ka EALA tebyalabise bulungi ku ludda lwammwe nga NRM nga government. No, of course we should have everyone is NRM twalina munda ne yayisemu opposition era nabo balina MOU ne NRM. It doesn't matter kuba ne UPC ne Jema Jema Tetulina, but of course we work together on iPod. There are only two parties. Okay, na FDC kale ko only NUP, chovala NUP ya Ghana from what gone itajja. Kakati nze chando za Apollo chili wechiti. If you want to achieve that, tulina okuba ne primaries amirundi esatu. Ngene ale mu wegena mu primaries. Nereta ba candidates. We must devise a means. Twalina. Yes, that's also primaries. That is also primaries. Okay. Because these people presented their names musek. Twalina abantu abali bagenda ndoza mu bibiri abasaba. So SEC decided nega tuzayo mukaga. That is primaries. Okay. Kat primaries zinzo okuwa mu ngeri yonna. Government chetaka primaries za mirundi esatu. Okay. Ekisooka NRM ngabo egena mu primaries nega tulese guno mukaga. Allow parties to go to the primaries. Other political parties zigende mu primaries zaazo bakaija
babadde tebakikola kuba Kayija nzijukira yavuganya ne Tindyebwa ye yasooka mu primary ya kibiina kye kakati pati zonna PPP DP UPC NUP byonna zona zigende mu primary zazo nti tuli wano tuli parties, we are the opposition parties, we want to present two candidates. Kati parties zona zirete ba candidates bazo Apola J Chiwanda Jenga nga bakyali muka butwanga twagala okugitolanga shadow of opinion. Kati shadow of opinion ejeyo n'abantu babirega nti fenga parties tulesa abantu babiri wabasatu abana balina okweta abana ne kwaba abana betubawadde kwe mbamulonda ababiri, so they present these names after their primaries. Bajje wano ne kati confusion wejjira bamanyi be batono ne PPP nereta Jema nereta Gundi nereta UPC nereta kati ne bagabanya na Akalulu kaabwe kati Akalulu akandi badde kajja ne kagamba kagenda ku shade of opinion yabwe. Now it defeats the understanding because mwenga aba NRM mwagenze mu primaries ni muleta mukaga bano mubalese mu confusion. Ekitegeeza namwe wadde mulabanga entegeka yenge etali nungi ne mulabanga ne opposition nayo teyetegese bulungi teyetegese, but that one is also brought by the law. Kati kino mbyogera kukosi Chiwanda wa NRM, but Chiwanda is also Ugandan. Atunulya Uganda ngabo yandi badde tambula. Then wetaga third primaries these are independents. By independence either basoka twinza okant primaries are independents zisokeza kuba Akalumba member by independents bokka. For example, if they are 90, I don't have the exact number. Honorable ekyo kigenda kusoboka kubanga waliwo abagenda okulowooza nti bagenda kubanga baggaliddwa ebweru nti tewali mpozi ng'eteeka lizze nti tewali teeka liragira eritemamu composition egenda okugenda mu EALA nti kuba teririiwo ne kati nti NRM erina ebifo 6 sikiri muteeka si bwe kiri tekiri muteeka, but shade of opinion is recognized. Kati olwokuba to recognizing a shade of opinion dibaite your opposition, give them time. Tolanga kyetagisawo entegeka awo wetagisawo entegeka eyokulambika bulungi nti NRM etute entebe 5 kati independence bavuganye batwaleke entebe 2 ne bali batwaleko bwezi simanyi olanga kyetagisa bate kyetagisa nga sigalenga bwe kiri. Of course buli kintu kisingira ku numerical strength yaje movina NRM bwe jange kyali mu 400 nga kati wene abantu inandu abaka 3 nga mu 5 NRM eleja kusigala nge dominating ebifo 6. Yes, however ekyo kirina kusingira nti buli mulundi gwe mba mugenda okulonda mu developing rules of procedure gwe mba mugenda okulonda ne point je ngambe eri went Apollo nti ngawe olaba mu rules of procedures of the parliament mulimu committees nga za opposition his accountability committees NRM ne wankwaye tulina numbers yes sife tulondo obukulembeze bwa committee ezo wabula mpuuga leader of opposition agana atwane parties ezo nazo nagati bino bifo bya kosase nupo tutte papa ne batematanga bali presenting zimanya because singa waliotekawo opportunity ngene NRM yes ebifo bya opposition niyenga olokwa tulino bakubaka Akalulu ngebifo ebyo bireta mu parliament tubikuba Akalulu osanga singa tuteka banamba lujega mu bifo byabwe. Utegede bulungi. So kat now give them an opportunity. Them as the opposition fraternity boba producing bakandi bamainti ngabe tulabye mu fengaba NUP first of all because botwali ya numerical strength NUP comes number 2 to NRM. FDC comes number 3 to NRM. Independence sewo je bali. That's another shade of opinion. Yes. Kati shade of opinion ya opposition within the opposition fraternity. Kwajukira within the opposition fraternity mulimu parties ndo ziringa mukaga mulimu PPP kati mu kiseera kino mulimu NUP mulimu FDC mulimu DP mulimu UPC ne Jema ze mukaga kati parties zino mukaga n'abakabazo bonna bawe time wagenti bannaye mwine ebifebi bibiri ngo opposition fraternity because that is a shade of opinion. Yes. Mugende ku bbali kati babagenda ku bbali beerondemu abantu aba oba basatu bayinza nti tulemaganiddwa
tujja kwerondamu abantu bajja kuba basatu nti kwaba basatu mulondeko ababiri nakyo kikola kakati kijja kubanga kituyamba okubeera confusion eno y'okuleeta abangi kati NRM bagira nti genda mu kamyufuko kati teka lisobola okutugamba nti ne NRM bwebanga ereete maybe more than 6 so that ababaka parliament baweebwe choice ekisembayo n'aba independents oba bali 9 babweta mwina omuntu omu alina obbakiikira shade of opinion yammwe naye mwe nanga abaka parliament musooke mugende mu kamyufuka nga boolaba NRM bwegende kololo eronde baani abagenda ogikwatira flag. These are those shades of opinion niyo ziweebwe omulimu ziweebwe omukisa zironde ani agenda ozikwatira flag. Otherwise bono batonajjawo confusion eyo ojja kutuuka ekiseera ba independent batandike n'okulyawo ebintu kuba kati olwaleero yabadde omu kati bafuuse babiri ekisaanyi kyo ojja kukozesa nga bafuuse 5 ojja kukozesa nga parliament yonna eweddewo n'abeNRM bano kubanga okimanyi bulungi nti ne ku mukaago ogw'NRM kyabadde kisoboka bamusinze omu bamusinze kubanga Veronica became number 5 omuwala yes became number 6 yali number 6 era ndi badi number 6 ONRM nafuka number 7 cheza satwa tukuba mu kumukaaga n'omwamu NRM bali bamukubidde cheza independent can even be so strong so ekyo tino kisalira amagezi mu kisancho we tugenda mu EALA 6 ngekyo tusalira amagezi. Well, alaba Soul TV program Omunnyo Ku Makya bwe bityo bigenze oba bwityo byatambudde rudi eri mu parliament nga tulonda abaka ba Uganda abagenda okukiikirira gwanga mu parliament ya East Africa oba gyetumanyi nga East African Legislative Assembly. Katono nnyo mu dakiika mu UPC mwagikoze ekyo dakiika emu yokka. Obufumbo bwaffe bwajjeemu kagundi katonotono kayiika olw'ensonga nti abalonzi kyekyo basazeewo naye ndowooza nawe kasita mafunye omukyalo muto mukadde ne musuula eri no that was kino kyabadde ku balonzi bonna awamu naye ndowooza nti we can still do partnership n'ebintu bya bingi they can be in cabinet wona emirimu mingi esobola abaka ba NRM bajemedde president. Of course voters are voters waliwo ne choice ya president awamu gyebeera kwe yasinzira wali ekolona aga nti bano friend forces mo batunule abalonzi we bato ze bonna kumbagamba nti abaka beesalirawo and they made a decision ebiru ne natayitamu that was is the democracy and the fact that when you subject yourself into a vote expect two things toberanga wa North Coast bagamba they either lose or win kakati ekyo mu kalute kiriyo you either win or lose. No, they North Coast we either win or you lose. You lose. Or you lose. So tewabera kati tekikola mu politics ekyo. Katono nnyo nga tuwumba ku kya NUP. NUP yakoze decision yayo gyogera coach kuba nti yazizze entegeka zonna and it was their first time to give a shot at EALA and they refrained completely from the nze kyendowooza simanyi nnyo lwaki balowooza have they lost? Nze I don't believe personally but participating of course participating now that you already participated ng'oli mu parliament you have a lead of opposition you have cabinet egyemwalonda so boycotting is like ng'oli mu bufumbo naye ng'oyagala ku boycottingira mu bufumbo because we already tuli mu kintu kyekimu olwaleero and you are the face of the opposition but you are boycotting and then you are boycotting the fraternity opposition yonna toyina nnyo kyofunamu you rather have your solid for example haven't they scored tebascorinze wadde you don't how because they told FDC and all the other parties tosobola kuwangula NRM yesalawo and FDC and JEM and others who participated only DP which had an MOU with NRM managed to go through. Apollo as a political party you don't know go for vote doina kuwangula kyokka Akalulu kategeeza binene nyina okwepima mu egino okutegeeranga wooli today nganze political leader when I look at the constituencies katwa ndi mukutunda twakola ta mu constituencies situla constituency okaje twawangula so gatoke bwe twasimbawo candidate waffe ebuyikwe yafuna bumeka kandidate ono gwe baali bayita Apollo
yali esimbye ku kiwanda nga naye wa independent bwe ngatta obululu obwo tuwangula ono yali wa opposition. All these are calculations in politics. So kati buli lwozira noga nti tokimu, then you don't weigh your weight eba tekyategeereka bulungi. So I don't believe mu politics w'okuzira. Tulaba nti lwaki weetaba mu process gy'omanyi nti togenda ku it is obvious togenda kuyitamu. So you don't say that in any way they I don't think nti even my brother Bobby ya participating mu kaluka president nga mayateekwa buteekwa kuwangula. Okay. Abantu abalala mwalimu, of course he wasn't Bobby alone, mwalimu Amuriat. Gwalowooza baali balowooza nti Amuriat agenda kuwangula ne Bobby awangule ne President Museveni awangule, bonna baali bateekwa kuwangula. But mu politics, once as a political party, because it goes beyond an individual, then it becomes a political party. Mwana okumanya what kind of influence gyolina. Omanyi nti waliwo abantu abasobola okugamba because olwaleero NUP actually agaba kati yategerekese bwazitowa n'ebibiina kati byategedde nti waliwo no independence asobola bazito. Exactly. Yes. Anyway. Kakati olwaleero NUP ng'olina abantu nkaaga. Nogamba tuteesewo candidate waffe. Influence yokka yoga nti enkaaga ekyakuwulira n'eronda oyo. Nogataka n'opposition fraternity ne muwera 10 oba mu 10 ne balonda oyo. Nosoga nti osobola n'okuinfluencing abantu ba NRM abalala 40 oba 5. Nojjukizanga candidate wo gw'oleese afunye obululu bwa 150 oba 2 kikulaga strength yo ability to mobilize. Naye bwe lwabera ng'ozira buzizi, that means nti even your strength oba tokyasobola kugitegeera because mu kuweetaba mu bululu si kye kyokka nti olina kuwangula much as it's the first priority. Ne political party bazizimba bwe bato you build noga ku mulundi gumu twakola buti what went wrong, can we add more? Kale Alexol TV program Omunnyo Ku Makya dakiika tusigazaayo nga 5 zokka naye tekikulubera kusindika obubaka bwo ku 07016 otubuulire gwe kikyolowooza ku bikubaganyizibwako ebirowoozo mu studios. Mu dakiika zino ezisigaddeyo honorable njagala yogere ku nkyukakyuka ezakoleddwa mu magye kaseera kano. Simanyi olina kyolaba. President yes alina obuyinza nga commander in chief okukola enkyukakyuka ku ssaawa yonna naye buli lwabeerawo ensonga yonna abatunulizi b'ensonga naffe abantu ababulijjo abeekanya ebigenda mu maaso tuyina kye tulaba. Opinion eri ki ku kino ekya land commander wa land forces Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba kuba nti yasuuliddwa ne baleeta Lieutenant General Muhanga Kayanja te n'amaddala ne gakola ki ne galinya erudde eri Kano Kayanja n'akuzibwa n'afuulibwa yadde Major General n'afuulibwa Lieutenant General so nga ate Lieutenant General Muhoozi n'aweebwa rank ey'oku ntikko mu magye g'eggwanga Uganda General, full General, 4-star General now. Simanyi nti kati kitegedde ky'obuuza. Nkubuuza buli decision ekolebwa mu by'obufuzi kubeerako purpose. That is a political principle. Wabeerawo ekigendererwa. Kati bwe bootunuulira enkyukakyuka zino mu kaseera kano mineral reshuffle eno olaba ki? Tebadde political yabadde ya amme kati nze ndi politician so sigitegeera. Tolumanyi nti tolabawo nsonga yonna bw'oli awo. Tolaba tweets ezabadde ziyitingana. Anti kati tugenda kuwamba Nairobi mu weeks 2. Yes. Kati nabadde tekisoboka kubanga kinakakwate ku nkyukakyuka zino. Kati olw'eggulu lwennyini n'empulira kati simanyi kubanga kati lwaki mbadde ndudawo Apollo nga nkubuuza ekibuuzo ekirala kubanga mbadde nsomye omutwe gwa monitor nagwo nga sigutegedde. Front page. Kagamba Muhoozi dropped story. Picked up. Kati I don't understand. Yasuuliddwa era n'alinyisibwa oba oli awo n'asitulwamu. What I can say, congratulations to my brother Kayanja, congratulations to my brother now General Muhoozi Mukulisa for the elevation in the army rank. Ate n'okwagaliza muganda waffe Kayanja gwe bakuziza ate ne bamuwa ne deployment ey'okubeera commander wa land forces okubanga tukola omulimu ne tuzimba eggwanga lyaffe. Congratulations Uganda, but let's build for the better Uganda. To me, kyensinga okwagala nga Kiwanda yeggwanga lyaffe one eriri mu mirembe erina baliraanwa baffe nga tukolagana nabo bulungi ate nga tweyisa bulungi ate mu ngeri y'emu nga
twewangana ekitiibwa ffenna ate era nga tuwagira institution zaffe okusigala nga institution nga zikola okutwala eggwanga lyaffe maaso, because it has taken us time to build these institutions, okuzimba amagye, okuzimba gavumenti, abantu abamu babiyiwamu omusaayi, bakadde baffe baafa. My grandfather yafanga ali addiba National Salongo Makubuya ekiboga twave mitana ndukire ekiboga nali eddiba nerigana okwekyusa mu. So any decision that we make today, any word, buli kigambo kyonna, oli musirikale okwate mundu, oli general, oli lieutenant general, oli major general, oli private, decision yonna nga tonnagikola, jjukire omusaayi gw'abakadde baffe ogwayiika okubyadda mu mwaka gwa 8 oguyise kumpi emyaka 30 okubuildinga these institutions up to where we are. We shouldn't be casual at any one time. Let's focus, let's build our institution, let's build our country. Eberenga tumanti, yes, this is our generation. Even bamuzei baffe bagirani baganti, but what the generation, and we move on. And that's what I can say. Tweets zibanga zavuddeko ekizibu. Zitweet zine zalumbaganye eggwanga lya Kenya. But of course, Gundi General Muhoozi eno si yeranka gyasookeddeko. Yatandikira ku private paka kati ku general. Buli naku azikyuka ava ziba ku tweet. Ngamba okusuulibwa okuva ku commander wa land forces. Nina kyesifo kikyasookeddeko. Abadde n'ebifo ebirala bingi. Yaliko commander wa China. Era buli lunaku abadde bw'atyo. Talina appointment yonna. Yes, era yabeerako kuwalujuka wera presidential advisor nga tebannamuwa kino kifo kya commander land forces. Yeah, actually sigaze ya presidential advisor, president advisor on special operations. Yes, kati sikimanyi duli waliwo tweet era okumukyusa okumujja ku so simanyi president nze byagoberera ku appointing kukuza embozo linga ajebalamye nnyo toyagala. But what I can say nti buli muntu ena gwabawadde ekifo akikozesa bulungi. Waliwo balowooza nti okumujja yeno ku appointment y'amagye kumutegekera 2026 bamulise ddala kati ate ne bamujjamu service yenyini wali ku command, but still remains still active. Nekyengamba nti obolyawo yentegeke obolyawo ezenge yogerwa nti bamutegekera 2026 bani mwe ate ffe tutegeka tutya. Me am a member of SEC and my work is to wait for whoever wants to become president. Ajano ni mpapula. NRM yaliko akakuwa. But Muhoozi is not a member. NRM stock NRA. My brother Muhoozi is not a member of my party. Okay. Yes, si member wa NRM. Kujja kunga register nze najja mu party yaffe. Era bwanajja tulina amateeka getugoberera nga party. Bwana banga zenga ayagala bukulembeze. Of course ayina kumanya biri. Byamagye bina process yabyo besagala kuyingira mu kati. Ngabo banaga nti omuntu yagala okubeera mbaka parliament nga Kiwanda wena kubanga olina obuyigirizo bwa A level and above. So buli muntu alina ebisanyizo ebimuyingiza okujja okunona empapula ezo president oba okujja ku lupapula lwa member wa parliament. So omuntu abanga alina yete kati wali abasoma. Does he qualify? Anti kati wali as to stand kujja ne mumuwa gundi bwabanga of course bwabanga ayina I'm sure ayina A level ayina okutukiza ebitanzo bingi byamagye bayina system yabwe gye bayitamu gyesimanyi gyesagala ku discussinga but what I know nti nze bwembeera wali nga member wa Central Executive Committee. We look at these people, we look at their credibility, we look at their capacity, we look at that. I cannot make a judgment now on the screen, but abantu abo nabo balesa amanya. We look at them critically. Netugamba kati ono ngabo mbadde mutulaba ku bwa speaker, ku bwa deputy speaker, ife birabingi byetuyitamu waliwo nebirabi mutatumanya ninga tuba twabayiseemu. So ekiseera bwe kinabanga kituuse ng'alina okujja gyendi nga member wa Central Executive including the president. Fwana ulidde Mitome wawaddeyo gwe ne bagamba twagala ono president yabaakoma okwesimba Mitome. Era guna bagamba General Otafera nti yes, but that one has to be a decision of the Central Executive Committee. For us, we are waiting as the Central Executive Committee. Ekibuuzo abatulaba kusotiva okubuuza Honorable Godfrey Chwanda ekibuuzo ekyo lwakubamanyi nti otuula wali wennyini bunabo omuntu yenna okujja okwesimbawo era asooka kuyita ewammwe otuula wali ku Central Executive Committee. Kigambo ekisembayo ndowooza n'obubaka obusembayo eri abatulaba tusiibule. Kwekyo sikitegedde era Apollo mbuze ebintu bingi naye kyensobola okugamba Apollo n'abatulaba basebo ne bannyabo General
now General Hose, if he retires in the army, and I know he have the academic qualifications, he is free to join our party as the National Resistance Movement, and is free to bring his paper like any other Ugandan. And Central Executive Committee does the decision. Central Executive Committee kwotuula. Yes. Muyina omugongo gutunula mu general ne mugamba toyina busobozi obulina. Yes. Really? Yes. Tutunula mutugamba no. This. Ojira ogumikirizaako bagundi ojira okwali because ayinza obutaba general omu. What if we have two generals? Nga bonna ba general kwebali. Okay. Can we send to a general in agenda bugenzi? No. And is one of our qualifications is not about being a general. No. Our qualifications is under, of course, is it minimum is A level, bichi. Can you turn the gamba seniority, bichi into Nitulam, Katutumaliza and Tukatusinicum conference, national conference. Tibanongaba to know them, Banobe soon sude, or could you question about Bamurondako, president. Bwabango mukufe naye member yagaddo afunye kinyegenyege kwagala anechiwanda je empapula chiwanda naye babaje empapula or you excuse yourself niba nawe nibakubaka Akalulu then they say okay chiwanda genda katukibalekere bate kinaba kujja kinaba ate ebena bikyali mu kigambo kimchoka mwebale nnyo badda mwebale okwekumira ku munnyo mbagaliza weekend nongi abantu abasinga mumanyi nti ekimu ku bintu ng'onoobaako kulwanyisa obwavu mu maka kwe kuba n'emmere ekumala oba nti no sente z'ofuna tosipendinga ate mu kugula mmere naddala mu abakyalinayo mulima lima emmere ate tolima kika kimbo oba n'ebitooke beera ne muwogo beera ne lumonde beera n'obumonde so that you have a variety kikuyambeko okuba nti buli sente z'ofuna osobola ozisevinga okukola enkulaakulana okuweerera abaana naye ng'olina emmere ekumala awaka katonda abeere nammwe. Kale tuyanzeke ndabako Onyango ali Busia atusindikidde obubaka tutujja busoma olwakadde n'omulala ye Vahoima naye atusindikidde obubaka yeebaza nnyo Honorable Godfrey Chwanda Suubi olwa ensonga gy'asoose nayo ey'ebyobulimi n'ensonga ya loans. Katubasiibule wano bannaffe tuddemu tusinkana olwako lw'enkya programu Omunnyo Ku Makya mubeere bulungi mweraba.